course, Corona MC is mine, Ali Kiba. But there's always some kama katonda. Nalaba Ali Kiba ngazanya ompira gatandika weekend. I saw Ali Kiba playing football. Yaze mu mupira ndozo tulabye Gravity omutu ja chikola wane Uganda, tulabye Eddie Kenzo, King Saha chikoze. We have some footballers nenga bali mu entertainment field. Corona MC mutoni wa Chabazinga is my name ati amebugembe, of course. I'm with one name, Fire MC Dede Kaleke Ogambo takaleke Blood ndikiria Nengo likiria Ndi fiti Bichai wadao mu weekend bitambula maso Nja tumimye maso hao pola bitambula mu wiki Benyama stories ezimu mpola mpola Ekisoka Kamiri Etali bulungi amazima tetumanyi bulwadde ekyobutuufu Our past news ajja tetumanyi butuufu Then Twende kwanti kidney kidney sigo we are not sure. Okay. Then amateeka bagazeyo gakola amendment gali kwa amendment bagazemu bagakoleko then tulabye of course soda ne musumba soda ne musumba ya batrending nze bakakubye of course abayimbi abasinga bageze ne bafuna card yachi people power tugenda banya ko masao ne pass news ngaze of course tuna ku some of the stories ne videos DJ Bash wa stories nyingi wiki badde tata ize man era tichali waddo chali muidi tichali mu lockdown nga buli jera okimanyi netujaterera nemwe mwava mu lockdown muchali mu lockdown kano kalango ka bashi ATM ekyuma kyagiridde ate sebo yavudde gendayo nga sitalinze kalaza njokera mazima mumubuuze kyagiridde yagenze ku ATM nga siriko ate yagambye asengusi yavudde wali na dede anti yagenze ku ATM okujja ofisi nga ze siriko amanyi password ye office empya twazitwazitwalize twazizisa nankulabye kati we are the Fuse, of course. Sawa 2 paka sawa 5 nga tuli butwala tulina abagenyi bangi nnyo tugenda kunywa ku music, of course. We're going to talk about music generally nga tukwane stories ezimu kwezi trends over the week. Don't forget tulina top 10 music countdown ya Alexa promotion courtesy of Alexa, of course. Every single week tubana list yasinze okuberanga erikenyi is trending over the week. Though tulina enyimbe mpya, of course, ezifulumye Cindy aina kaimba kapya Bash manyozi ine nyimbezo Cindy aina kaimba kapya Anyomula aina kaimba kapya Odabieko Fefa aina kapya Freeboy aina kapya Anyomula lagunalebe Skylar Palasto bakoze Skylar yakoze ni Palasto bakoze kaimba Still Atin. I know that is Atin could drum. I don't know Asigala Atin Brian Ways aina kapya, of course. Yakata Days a beautiful sound aliwa Bash ebintu bene Sky DJ mwetereze Angel no camera aya awetuse Bash awetuse nesonga za Bash chemanyi what I know to suka John Black naye ayinayo yiteka nyuma nze mumanya mu stage John Black ayina kayimba kapani teka nyuma tekagenda kukola John Black Blood oba management oba chikana akayimba wandika at least wandibadde promoting kali katubali nako kamulubiriro kali kano kamaze banga kati alina kalesa kapya kaziza ku mulubiriro naye tekanyuma anti kano yakakata this week nite kanyuma it has just been released this very week. But it's not a nice song what it's kalungi it's not a nice tekajja kukola bogambye true facts wagoba Naira ani Nadia Rani nali mufu mwali mumupika nnyo omwana nga tanatuuka alina okudda asooka akole music alyoka ajja akole stories asooka akole music alyoka akole stories n'ogoba kayimba kaani akalala awo yavuma ne Bobi Wine ku mpeo ndavuma Bobi Wine ku mpeo ojja kunkomereza abasajja mayinjaze neyetonda neze kino yogira kyali straight Bobi Wine mu bantu bonna nkyogera nga ndi ku mpeo still Bobi Wine is someone musically atayagaliza bayimbi atya Bobi Wine kiddemu Bobi Wine musically atayagaliza bayimbi badala bali mu Firebase truth tabagaliza abayimbi ikatoka tabe musuuza akute New York amwadde border New York amwadde border amwadde no mulenzi yali ngotali naye ku bandi ono mukwano genyo sewa amwadde amukoledde zi video free of charge ne audio okitegeera ne Bobi Wine bani babikoledde okuleka ng'oli muganda we ate kati woyogera ku Bobi Wine ate oba olimbye Bobi Wine banzi no okujja ati nzijidde mu Firebase nga Kenzo mweyajjira Kenzo mu story oli amutu Bobi Wine
yanyambako nenkola bwenti nankolera kino oba kino ate nga gravity akyogera nti Kenzo yanyamba nankolera ku buvidiyo nankolera bwati ne bwati leka naawe leka ate sex yamuyamba aliwa buchamani aliwa no wali okuba nga oli mu label ground ate kati bw'oyogera ku bantu okukwata ku mukono bw'oyogera ku balesa abayimbi ate Bobby mujje mu abo ne kasoke mbabuuze discussion etandise tutandikire wano bw'oyogera ku balesa abayimbi industry ya Uganda ngamba mu kuyamba je ngamba bw'oletera oba oyambye Eddy Kenzo mwenye aise mu Firebase. Yeah, okuyita mu Firebase. Kyengamba nti omuntu ojja noyita muno asolinganga gwe on you. Okyegera. Naye ate wine. Banaye. Mick Wine olimba lwa Mick Wine lwe bakola ne Kenzo amazima limba lwali lwani. Lwali lwa Kenzo. Oli yakola ki? Afeaturinga mu featuring za takatini. Nalukayani anoduka yanira Mick Mick nimba yarukayani anoduka yanira nga duseewo. Saka orize kino ekintu. Right now tugamba nti Shiba yayambyeko Panda. Yes. Kwa yamuwadde collab. Ava match olimba lwoli. Okitegeera. So kati Mick Wine tukole ekyo yayamba Kenzo. Bobi Wine yawani collab ku bantu abali mu group yawe. Ani? Yeah. Aina collab ne wa Banjo Man. Bali baganda be naawe tuleke ogenda ngamba ina ne Mick Wine collab linda basigala bayimbi ate bawadde collab banzi dera ali wano ne soda agenda kwegambira Nubian lisi muyimbi leka naawe awadde Nubian collab Nubian ni muyimbi muchi mulio hiti ya Nubian gye tugamba nti ngali ekabwati tali standing artist naawe no olina tukakasa kyo bayita omuyimbi olina tukakasanga gwe nga solo artist bayimba babiri nekasebo Bobi Wine takala kataika nakuba enyimba zeeka mechanic za gundi za bamuli kati zeka kubulire nze ndi nnyo muntu wa Bebe Cool nze ndi Gagamel nate Bobby balese basinga Bebe balese kyo nja kyogedde nedda sebo mubalese abayimbi Bobby alese waliwo okujja nti otiddeko mu gundiyo naye ate Bebe ne bayambye nsagala Bebe Cool naye alina bayambye kubulira mwindasu ya Uganda Bebe Cool I mean Bobby akoze omulimu munene n'okusinga bulowooza nedda sebo byonna abikoze Bobby he has done it nedda mbulira omwana gwawadde club gwakoledde video oba audio ey'obwereere na ne Melody wano Melody yawangula gundiye ghetto search Melody namumasani n'atazimuwa mu ghetto search nimbye Melody wamutegererawa no yawangu niteyamuwa ate nga alina omuwa after winning kati omuntu ng'oyo tayamba bayimbi nimbye lero tuli mu discussions nimbye tugende mpola umanyi ni mwagizi wa Eddy Kenzo sekyo Joshima mumanyi aliwa ali mu big talent yavaayo ali wakati sebo simanyawo Governor Simon aliwa Simon ali mu big talent yavaayo uje namumanyira tugende mpola pia pound zaliwa uyali wa musuza naye yavaayo kyonki manyi tolabaawo ne Melody bwete yamuwa sente ninye tukiriza amazima sente si ekikulu yayita ziwangudde akutandise omuntu okutandika kyekikulu no teyabatandika eryasoya abaana akwadde ekkubo genda okole sente wali ekisinga ekyo taatawo wacha kutola kusomera osome akusomesa nakukwatirako era bamusomesa Melody bamusomesa ye yamuwa kino era kolabo gyakola ne Kamiri waki Bobby se yamuwa kino kakize wayiga iga abantu balese banje mu industry okimanyi ate nga bayambye yes nga bakutteko bateeka mukko nabo boogera bakyaliwo omusajja atuteekanga mukko tebakyaliwo neyabayambako kyakuwadde wakisinga erinnya muganda wange Bobby Wine bwe tumala ne products ezivudde wa Bobby mbale ku ngalo kakubulire nzampa erinnya notampa sente kati gona nasooka ombulire bayimbi ki mpenyera 5 nange nkumenyere 5 abavudde wa Kamiri nga bakubye hit wali nga bali standing still standing nga tabayambye nako nawe menyereyo 5 abavudde wa Bobby Wine nga bali standing sigenda bamenya tebaliyo amazima mugamanyi tebaliyo pasuniza era bamanyi Papa Sidi akyali wa Kamiri ate Papa Sidi kyali bwe kiti abantu bali Papa Sidi yajja ngayagala okuyimba ulira nkujjira lindako kankubulire zonna yazikuba tetuli kukuvaayo kwa muntu nti nalyo nenvaayo akutandise tetuliko bameka bayambye kyogamba sibwe kyeŋŋamba nti Bobby Wine tayamba tekuli mu kuwa ssente no banayisigwa musene naye tesa bakolere ku video abakolere ku audio faya kankuyigirizeko kino ekintu Eddy Kenzo omulaba alina cruise 7 ez'aba dancers bakutteko awali Eddy Wiz ozimanyi bawembule Ghetto Kids n'ab'e Masaka n'abeewa Eddy Kenzo bana b'e Masaka bajja ne badipatinga ne bamuvaako omanye ensonga no yinza kubanga yali ya financial nga Kenzo yali tabawa ssente zimala
naye nga Eddy Kenzo kyemumanyiko akuwa platform nakufuula n'abawa n'ennyimba ne bazizinirako n'azibalikira bazinira ku nnyimba zaani omuntu akuwadde ennyimba nakuwadde backup oba nakuwa studio ntigenda okolere wa Bobby gy'akolera kati nali ku dance gundi tabawa Zexo limba yalukolera wa Padman olwalatata anti mwana yeteeka mune yakugamba so yange bwe ntalina kyeyampa lwaki asigala lwaki Gravity agamba lwaki asigala akyali wa Bobby lwaki asigala akyali Gravity wabanyi mesole akugamba nti goni Eddy Kenzo yannoonya bw'oba teyamuyamba kitegeeza alina kuvaayo si bwe kiri atya omuntu lwaki oba osigala okyaliyo nga takuyambye abantu bangi wali baddeko n'omukazi nga mulina misunderstanding soda alina muze badde atunyumiza nga tuli wali eri media eri atugambye atya nti yaliyo ng'embeera ekola ki ng'embeera enyigiriza naye nga talina kyakkola n'amala gaguma n'abeerawo kikiri mu Firebase gwe mulero bameka basasa era uli apart gundi make wine banjo mani mulisemani yubiraniri wachi bagenda kubivula ebinene tabatika nga olaba Kenzo watika badansa bakina batika nabatwale bulaya ne bakuba ngati gambye tetugenda bera nti omuntu bwakula atambula n'agenda okisegera buli omwe alina kyayagala ku muntu nti osanga bowe bajja ate alina batika Kenzo nga batika geto kids nga batika muganda wange fire nati nkwadde example kyobaita okuyamba omuntu Kenzo atika abaana n'abateeka ku nnyonyi ng'agenda bayisa ye kuyimba Kenzo yali South Africa nali mu kuyimba n'agamba Green Lady nga sinagenda ku stage sookayo n'abagamba bana ono omwana mupya mu mwagale Bobi Wine abikoledde ani kati kuleeta omuzindalo gwe baasi ogenda kwogera ebiyitira kakati kiriwo ekiti njagala nkuyigiriza music bro in a good way waliwo kye bayita brand nga olaba the hairs ey'omukulu David Lutalo esobola okusayininga omuyimbi nga Chosen Becky we yali mu the hairs naye nga Chosen Becky ayina manager we sewa yayina manager we n'abeera mu management nga brand gy'akozesa so don't expect David Lutalo okuvaayo n'amuwa kolabo nti Chosen Becky ayina okuvaayo weyayimbanga Lutalo yayimbangawo nimbye kubivulira babangako ng'ajja n'akuba nimbye ate bazexi era bayima ensonga lwaki zexi omugamba nti ova mu kibiina kyagamba Firebase kozi it's brand yes bana zexi atandise kubawo ng'akayimba kamaze kuyitawo awo katuveewo tujja kuddawo edda MC mutabani wa Kyabaze nga tutatusako fresh kid ogambye nti Felista baba bana Felista taata we bamuwadde ennaku 15 asasule rent bwe ziggwa katanasasula bagenda mugoba mu nnyumba tebakyakola London mututegeere mazima tumukubire essimu naye we don't work anymore bashagala tumukubire ndowooza tata president wakisegera ayagona MC mutola Kyabazinga of course as usual tubuzako abantu bonna abali ku sheno nga mukiraba naye mu abasinga abantu b'Ebombo Luweero yonna babuuzako abantu b'Ebusiya abantu abali Bundi Bujombalala Jinja Mbale buli wamu tubabuuzako nyo muli bakabinyo bali kubeerako ku nange kambuuze kuba wano ndindako ligani muggala ligani kamuggale ligani weewa ab'Empigi wa kabimbiri abantu b'ekabimbiri mbabuuzaako nnyo tuddayo kabimbiri tuddayo yale tuddayo kabimbiri busaabala tubabuuzaako nnyo mwe nabo bali kubeeraga kwe muli ku show The Fuse live gangu ewa Oregon babuuzaako nnyo soda we Masakawo namazeewo soda wa Matugga nange kambuzaako beewaffe abantu b'Emmengo abantu b'omu America abantu b'e Nankulabye abantu b'e Kasubi abantu b'omu New York n'omuyimbi wa Bash abenasana ate abenasana enjomali tukubuuziza abenasana Alexa Java tubabuuzaako nnyo muli bakabinya abantu benasana Past News ogamba otya mzee mwana mama ndikiriya kyekiriwo soko mpi microphone nziwa Past News katono omusajja ono ageze nayogera ku kintu ekisinza okunyiiza essaawa eno ku makya kuno ku Bobi Wine talina muyimbi gwe yaleese mwana oyo muyayo ogeze nonyiza ebyaddala toyinza kuŋŋamba nti Bobi talina muyimbi gwaleese I'm serious ekyo ayogedde ekigambo kikyamu mu budde ate obufu Bobi Wine aleese abayimbi Eddy Kenzo yava mu Firebase muyimbi wani wa Bobi Wine gwewuliriza tetugera kuwa Mike Eddy Kenzo muyimbi wa Bobi Wine yava mu Firebase ekyakolabo tekitegeeza mbu simanyi mbu oleese omuyimbi olaba abasajja bangi nnyo wano osobola okuleeta omwana
naye nga gwamuli emabega naye nga tukola ki nga gwamupushinga omuyimbi omulala ono Zex birangirangi si yamukolera oluyimba naye foundation yiye tekyetaagisa kukolera luyimba okitegeera Eddy Kenzo yampa logo ya wano ku t-shirt. It was enough for me. Chai chimumala. Checho. Kuwa logo. Chai chimumala. Alexa wa. Kamuwa muyimbi omulala. Alexa wa. Kamuwa muyimbi omulala. Kamuwa muyimbi omulala. Kamuwa muyimbi omulala. Aja. Tetuganye ono muganda we. Ono Dax Vibes. Tetuganye muganda we. Naye akola ki? Tannakakasa. Orokatumute ground omubeko design store collections beba nyambaza of course omukulu Keymaker Hank Flavors beba nyambaza magezi wali nembanga nyuma bwenti so obetaze okyasobola okuba ku namba y'essimu 0773 273 332 0773 273 design stores 10 over 10 fashions beba nyambaza magezi ya ekikumba n'ekikuba kitegeera okisegeera so kadi actually bwoyagala wakasinga ulira bwoyagala wakasinga genda visiting genda ku Facebook yange of course ya Growna Gagamel jam ku Facebook yange you can like my page of course Growna Gagamel still oja kuola ebikombe bisinga okuva mu design store collections Hank Flavors ne Keymaker bankwasaganya magezi pass news tugenda sina mic jengenda mu fire sigenda mu ogenda kolota kansoke mugambe olaba waliwo ensonga Eddy Kenzo gy'abadde ayogerako naye eddakiika ndowooza ziringa nga 12 muganda we Big Eye amugambye n'ensonga agikole ki agiveemu luli olutalo si lulwe eddakiika nga 12 kwaga kwasatu kati n'olwensonga kale isawa abantu abo kuba kwambaza balina akagoye ke bakwambaza akagolodi luli ebashi naye kamukuba akazaabu nonse kiba tagakukkiriza ama yakkiriza kali akagolodi laba yoffe tuli baseno balanda ndabe ono wa Chelsea naye asaze eddiiro alaze ttiimu entuufu kadabawulire pass news over the week tubadde ne news ezibadde ziyitaayita magezi amawulire mangi agabadde over the week tubadde n'omukulu Geoffrey Rutaya yavayo n'agenda n'ajoininga ekibiina kya NUP ekya Bobi Wine ensonga badde oziraba over the week omukulu Ronald Mayinja naye navayo neyeetondera omukulu Bobi Wine ku nsonga ezaliwo emabegaawo nga tebakyakwatagana bulungi nnyo naye walaba eriiso lye yamutunuuliza okitegeera walaba eriiso eryo alinga ng'amugamba kyali wange naye nkulese naye sikola ki sikwesiga onookola otya of course omuntu bw'omwesiga ogusooka nakugiragira bwati kyozakero bwokiraba ate era naye amazima most of the artists mwenna abaze mwetemulowooza nti okuba nti ogidde mu people power ogenda kuyitawo abamu mutumalira buseera nabudde twabatega era Mayinja yayogedde amazima nti yetagenda kwesimbawo wabula zebuze kuddamu kubonga nani nakyagulanyi singa abasinga mubeeremu muwagende nga temujja kwesimbawo temututawaanya temulina potential abamu ku bayimbi bano baddayo kemabegawo ne basoma Olutayo yomukwabo ne Bobi Wine yomukwabo baddayoko ne basoma emabegaawo so Olutayo avudde n'atubuulira ku ezo results ze yafuna mweze mutanaba kumanya yafuna meka bwe yaddayo okusoma ya so tulina clip eno nga tumubuuza ku nsoma ye ebyenjigiriza byali bitya yasoma ki so alina kyatugambye ku nsonga over the week ezimu ku stories zetucollectinga katumufunde Geoffrey Rutaya nga alina kyagamba okuva mu NUP agenda kwesimbawo Kakuuto Kakuuto kale kababotwe omusajja Geoffrey Rutaya omusajja mulidde Lukuuto lwaki abayimbi mwasaze omwena kudda people power abayimbi fena abasinga golabanga abantu abasinga obungi bagenda ewantu omanya nti wali ekirungi people power wali ekirungi ate abamu tetuzze embuzi nga nze si people power sizze embuzi ndimba atandika people power nga tetuwera na 10 nembwa Mayinja oyo sivangako mu people power ate sibeerangako mu NRM era ekyo njogerera mu kamera sibeerangako mu NRM ebyafuluma bitya ebyo nagendanga nga lwaki abayimbi mwasaze omwena kudda people power
abayimbi fena abasinga bw'olaba nga abantu abasinga obungi bagenda ewantu omanya nti ewali ekirungi people power wali ekirungi ate abamu tetuzze embuzi nga nze si people power sizze embuzi ndimba atandika people power nga tetuwera na 10 nemwami mayinja oyo ragere mjiva menda NRM sivangako mu people power ate sibeerangako mu NRM era ekyo nkyogera mu kamera sibeerangako mu NRM ate ebifaananyi byafuluma ebyafuluma bitya nga muli wa president ebyo nagendanga nga president wa sako era nakugendayo saagendanga mu bubba nagendanga na ku radio n'enkunga enkya tugenda okwogera ku nsonga zaffe maito mixing nga bintu olwokuba ndi wa people power ate mmenya abayimbi n'interest zaabwe eza sako era nagendanga njogedde ku forum yaba artist nekibeerako ne bannamawulire nga mbatwalira mu motoka yange bonna bakwate ebikola ki ebiriwo sigenda akola wa president mbupa era ekyo sikyagala okay batugambye nti nabasinga ensonga baza mu people power because enkokola zisuse mu NRM nezisuse nnyo mumu abayimbi nga abasinga kivula mweyawuddemu ebiwayi enkokola zitya tewaliyo fraternity etalimu nkokola bibeerawo n'ekiri kimu nti nze mbadde wa people power naye olwokuba napozingamu olwokuba nalinzeemu okusoma kw'obukulu okutokuyita kintu kyange nali nina okuwummuza ebintu bingi okusobola okuyita kuba nali nsigaza chance emu mu ngalo yange nga bwe siita kitegeeza byonna byenkoba bikoze eki bifudde so kwalinga okubula kwange budde bwe nali mpadde okusoma abayimbi bwemwavudde abasinga abavudde mu NRM nga gogambye toli wa NRM bazze mu people power nsonga ki ojja kubabuuza kuba nze sibeerangako mu NRM nti ate navuddeyo sibeerangako kuba nze bwe nyimirira ne Bobi Wine tolindabako nti nina ekibiina kyonna kindimu ekyonfa ekyonfa mba okusalawo kwange okukola omulundi gutya kuba nze togenda kunsuubiza ssente nze nakulya mu maka maavu manye okubeera n'emitwalo 10 n'enjiwa ekitiibwa nga ninga alina miliyoni mmeka 2 so ndi mu mativu mbeera mu mativu n'ekitono nze nalinako ssente mu nsawo kyovola ntosobola kunkanga na ssente nakulinako obusente bwange nga bungi twafuna omulimu oyo mukulu abumanyi naye tutuuka ekiseera nga njagala mpulire ku kigambo kya maama kuba bamuleeta mu ddwaliro nga tayogera n'amala emyaka 5 nga taŋŋambyeko kigambo nakimu ankolera sayini naye badokita ssente ne bagamba olwona zino mumugjeemu ekigambo afe ng'ayogedde kyabalema okuva olumanya omugaso gwa ssente bwe gukola ki gukoma nungi nnyo naye amaanyi waliwo gaziggweramu so tosobola kunimba nazo sente abayimbi abazitwala boyina malesi gye bali abo buli omu alina gye yakulira n'okusalawo okubayawo saagala bayingirira kuba ssente simbi naye nkugambye zirina amaanyi gazo wegakola ki wegakoma gwomu ku bantu abawangadde n'omukulu nabimayinja mwayako mu kibiina ekimu naye ate tuzze tulaba nti azze ata tasalawo lenkidere wa NRM nkya people power era akoze ekibiina era akigyewo era aliwati olowooza ki ekimutagaza ekyo kijja kwetagisaamu nnyo ofuneko interview ne mwami mayinja kuba mwami mayinja sisobola mwogerera bagamba mu Luganda nti lubaale w'omulamu tasamirirwa kati mwami mayinja nga waali ate kijja kitya okuba nze mwogerera nga tampandikako ku bwogezi bwe anti gole munenyo sanga akugambako nekirungi tannabula singa abuze ne bagamba tunoonyezayo tumujja wonna n'akola ki n'abula ne waali sente zebawa abayimbi mwazifuna ani yazibawa zebagaba okuva ku ntikko ezo sente tuziwulira ezo sente tuziwulira waliwo sente zebagamba bagenda kuziwa afe abategeka ebivulu ne batugamba waliwo neza wagambye lutaya nayitawo faya lutaya nayitawo lutaya
yasooka n'atega ewaabwe lukuuto kakuuto yabakolera ekivvulu nga kyabwereere sente ezaavaamu ne bazimba oluzzi ewaabwe ne bazimbayo engeri y'oluguudo ewaabwe sente yabawa ekivvulu naye yali yakikola before even nebino ebya politics yakibakolera so kiraga nti bali ne foundation ready ali promising okuyita maninga olaba katongole omutongole nti asobola nsonga badde yakitandika mabega naye bano abawooza fada sibanga up biki abasinga mwebereremu ate bwe nabo bali tugeza ba president waliwo abantu abamu nga bano ba Eddy Mutwe bano bakyere bamwe ba Nubian D tutugenda bakaza dosebera mu State House kuba gira bageze mu saddala ate no fenga bamanyi politics tajja mujja kusembera ge mazima president aba president lindako boyogera ku ekyo full figure so kati ababuuki lindako full figure era full figure video n'agamba nti bano abayimbi abagenda ne beeteka mu kibiina kya NUP era bye yabadde aboogere abayimbi abo yabakonjedde ebigambo bingi nnyo full figure okitegeera era naye ng'agamba sagala tumwogerere soke tumufune then tudde twogere ku nsonga ya full figure kyagamba abayimbi bano abagenda mu NUP okitegeera kuba babadde banzi tulaba abayimbi bangi olabye Geoffrey Lutaaya omulabye olabye Ronald Mayinja Kazibwe Kapo Victor Kamenyo olabye Khalifa Agana gagenze bangi nnyo abagenze so ye full figure yenga yalina kyabagamba ayina ebigambo byageza ko bagamba bano abayimbi abagenze bayingira mu NUP oba people power okitegeera so I think buli omu alina decision eye nga bwe twagamba mu kutandika n'abayingira mu NRM balina decisions zaabwe n'abagenda Chameloen yayina naye ensonga y'okugenda mu DP yadde yakyali bwatyo tanaba kuterera mu line ayafuna membership ya DP era membership under people power so agenda kujja kuba mayor under DP yanenga ali mu mugundo gwa people power neta ali mu NUP people power si kibiina na kibagamba ne ruli ya kisinde kati yali mu kisinde kya people power bali kiwandisiza singa in fact balina mukibajjako ekya NUP bakyakikayanira bino tubyogerako lwansonga mulimu abayimbi bali ekyo ekibiina abanayimu abafunye kaadi era mwegendereza bannanyini b'ekibiina abatubibweni beyakiguzeeko kino ekipya bakyakikayanira fact bakyakikayanira akasajja kano sebo lwakuba kati lwakuba waliwo ensonga ndowooza muganda wange gy'olina okutereezaamu ennyo omusajja bwe bayita Bobi Wine kubanga in a music show right era twogera ku Bobi Wine omuyimbi si Robert Kyagulanyi ki sentamu oli ayagala eyegwanyiza entebe si mu bubi era ekibiina bagamba bakikayanira ezo nsonga zaabwe ziri political okitegeera ziri political abafunye kaadi bannaye buli omu muleka akole ki buli omu gyalabira omusana gyaba akola ki gyaba agenda abayimbi okweyunga ku NUP si kibi naye bagenda kulagawo ki ogenda kukola njawulo kiki gy'oleeta okwegatta eyo abayimbi kati abayimbi okwegatta ku Bobi Wine luno olutalo lwavudde kugana amateeka gano ge bateerawo music fraternity entertainment fraternity yonna amawulire ne gakola ki ne gajja kati abayimbi bano okubeera ng'okulwanirira kino eno ne bakola ki kwe kujja kubanga nga balaba eno babakola ki babanyigiriza naye ate pass news eyo si engeri ensonga okuba kulwanira amateeka balwanye bubi si engeri entuufu abasinga baneka ensonga gye bakoze balagadde gye bakoze ebadde ensonga entuufu tukirira bano ba stakeholders abali ku side eri nammwe abali eno mubatuukirire mwogere of course kye bakoze babomanyi ensonga singa nabembi abasinga kye mwakoze mwalikoze nga Khalifa agenda mu parliament nesigenda mbogezesimanga gye bakulira amateeka kiringa abantu bagenda ku makya n'ogamba nti nze bashi nalonda kasibante tanzimbidde luguudo oba mukyamu kasibante si alina okuzimbira oluguudo nti amateeka gatunyigiriza katugenda wa Bobi Wine oba mukyamu you wrong genda gye bakolera amateeka gayita mu parliament si kibi no kanti bali mukola ensobi ekisooka nga bwe mbagambye abayimbi abawongeza mu kiro ekibiina bagiyeyo kaadi ekyo ekibiina
bakyali mu kirwanira with facts no tetwogera ku Bobi Wine kibiina kikyalina tetwogera ku kibiina tetwogera ku Bobi Wine artist tetwogera ku kibiina nange njogera ku bayimbi simu ya bufuzi nange njogera ku bayimbi abagenzeeyo okuweza nti bagenda kufuna amaanyi bagenda kuba ne kibakyusa tewali erikubo mwakutte ki kyamu tebamugenza okulwanyisa amateeka ekyo mwakikoze bukyamu mulina kugenda mu parliament amateeka gye gakolebwa bw'oyogera ku ekyo abayimbi kyenabalaba abayimbi e Uganda balina obuzibu nti buli omu anoonya wali maanyi okitegeera Pass News amaanyi gwalina okugezimbira ng'omuntu Bobi yafuna ekisima kye bwe yaliwa eri gye baali issues zonna bwe zajja zamuwa yafunamu favor n'afuna ekyo okitegeera so sirowooza nti buli muyimbi nti olina kweripa ku Bobi okufuna that power nga Bobi actually toyinza beera nga ye oze nga ye oyagala kuyita ye bwe yayita ali nyuto okitegeera olina kujjanga ggwe omuyimbi n'ocreating ekikyo okitegeera so Bobi Wine yajjanga ye toyinza kubeera nga Bobi Wine bw'ojjanga ye tokyasobola kubeera nga ye kati ekyo buli muyimbi kyanoonya bweripa ku muntu bwoti tosobola kufuna maanyi ago Pass News kati okimanyi ono omusajja agambye Eddy Kenzo sebo kati tali nyuto yasazeewo n'agamba mwagala njogere kati kankole ki kati kanjogere n'asalawo n'agamba agenda kubeerako kala ki ku kala eri kino kirungi Alex ajja wano amateeka kino kyengenda okwogera agenda kituusa ne Basho osobola okituusa Eddy Kenzo oli story celebrity I respect you I love you so much naye lekera okola live ezisusse tulaba star bangi nesi bishanda olina okukola live star weewumuzeeko olw'olumu Kenzo akola live ezisusse nekisuka bannaye omanyi star kibanga star kulaba sabe nobera ku dduuka otambula odde eno buli omu akulaba oba oluzinga avo kati Kenzo kyekyo yava noyogera ku byobufuzi no asussa star celebrity no kwane dignity obasuka lwakiko ogenda n'olaba totegagenda ndaba bw'abasuka gwe vaawo olabe naye asussa okukola live Kenzo bro asussa mwana muganda wange bw'abasuka kiriwe kiti kamutangazemuko wakalaba Spice Dana on television z'emirundi emeka mweno karantini mpa ansi munkuddemu mirundi mingi Eddy Kenzo mirundi mitono kitegeeza ayina Facebook tana bakubeerako ku media kati media gyalina okukozesa eri emu eri Facebook live ye then ekirala ekyokubiri Eddy Kenzo in fact bafans be beyongeddeko alina 1 kati ye muyimbi asinga mu Uganda ndowooza mu East Africa alinga mu kyakusatu oba kyakuna kati tomanyi nsonga tomanyi nangeri gye yakikolamu so gwe muleke kisigala kidde eri ku social media kubanga ye muntu asinga fore nene ayinza kuba asinga ndi president and of course amusinga tuda ku Prince actually Kenzo nkyagenda kubaavayo mu quarantine ndwancha tujja kubeerayo wali eri ajja kuba no ndwancha I think okay we shall see we aren't sure tetuli sure ku ekyo Alexa wali ajja tubulira kakati Prince Omal njagala nnyo okumanya gw'omu ku blogger Pass News lwaki social media z'abayimbi zino zigenda zibbibwa twogere ku social media platform y'omuyimbi Chosen Becky eya Bash naye baji striking kati tuli kuya Prince Omal baji waliwo yagihakinze natwala like YouTube ye how these guys come to do that omutengere tobeera nti agenda nayingira mu YouTube yo n'agibba oba social media platform kati olaba fena tuloginga nnyo mu kintu ate onye this person asooka kuwoninga nti gundi ogenda gitwala kuba Prince Omal basooka muwoninga nti tugenda gitwala oyo abeera kyaliwe oyo abeera kyaliwe nze siina ngeri gye ngenda kujja gy'oli nkugambe gruna mwana njagala kola kino ne bwekiti naye oyo abeera ki oyo abeera ttaanuwe ate amubeera na ku kido oyo abeera ayagala ki sente era gamba sooka osasule era akugamba sooka osasule eya Chosen Becky abagitwala nabo baali bantu be abo bonna babeera abantu baabwe abo bonna abantu baki baabwe olw'ensonga teri muntu asobola kufuna password oli asooka kufuna password oba email yo nga akuinako access nyeki ey'amaanyi oyo muntu we twalina Prince Omal over the week n'ageza ko tunyoya ku nsonga eno yatwaliddwa etya n'ebirala bingi nnyo tulina ku clip eno ndowooza bw'oba Basho gina gituwe mzee I don't know simanyi kwe kiva platforms zinobeera nga zitwalibwa abantu ab'enjawulo I don't know kuba kikutwala tebanga ate okuddamu creating endala eya Bash akyalina views akyalina ba subscribers 5
eyali mu 2020 okitegeera okuddamu ate okukizimba it takes long ayina kasanvu mbakati alina kasanvu yerwanyeeko naye nga ekintu ekyo abayimbi tulina okubanga tuli temanyi ku bayimbi nti omuntu avunanyizibwa okubeera nga alina platform ya social media alina kubeera mulala ti bwe bakikola bazejjako. I think these guys be baziwa actually kiriwe kiti social media handles nzibu bakuzina ezaffe za Facebook okubeera ne gundi ya chosen Becky especially ngeri verified it's so hard ino kubanga omanyi media either nga wasoma IT so tokusobola kuveera mu bino ogamba kukoreki kubanga otuuka ekiseera ngeyo katogoza ina YouTube channel nga ekuwa sente nga olaba zino ezaffe oba ezaki okitegeera so kati I can give an example of Musumba kati nga Musumba affe tasabeera ne logging za ABS TV handles of course zino beerako n'omuntu akola ki azina ne waliwo kye bayita admin ne ba editor page esookubeera emu nga ffenna tuli ba editor ne admin alina okubeera omu admin ye muntu akyusa password kati sometimes obudde obusinga chosen beko yakyusa management kati obviously management noza zaali west nga ziri mulango bali bajejiza tugambe yes naye there was an incident nti omuntu asoka hackinga bahaka gye bali kati nganze I was hacked on Twitter reason being nti nali nkosa email ne password nga sina backup contact number kati wada ina backup contact number omuntu asoka tulina buyinza jiza obviously first of all email zibeera buli maso olaba email because tuzigaba bagabi ku social media kati kiba kibula eri mu password so nze mwennyini nsogamba nti yeno email yange password nagyerabira ne submitting ne mpa password endala kati okumpa password endala balina okunsindikira code contact y'essimu kati bwe mba sateekamu backup as a contact phone okitegeera baba balina okunsaba email endala which means kuti omwina email bw'oba talina contact number omuntu asobola okuhackinga n'agibba naye nga teri verified bw'obeera verified ebeera nzibu yakubba kasebeera ku kablutik era omuntu agitwala nga ya bageto kids yalina blutik kati yagitwala yali tebagibba ngono wayogedde nti yagitwala yali muntu eyali agirwaninga yamugamba njagala sente west ne west nkwe logins nkwe password ne email gyenkosa ne ya geto kids abagitwala era tubamanyi bali bagala sente bamusaba almost 1.2 jibadiza YouTube eyo business I think bwe bali batuuka sente bali basoziza 1.2 because it pays bali nye mitwalo 10 plus still YouTube so kusasula sente ezo mu myezi ebiri oboze funye kituufu naye Rono wacha abayimbi baffe bano tebatwala time ne bayiga ebintu bino ne bayiga social media no twakitayigika bashinga okimanyi nti logins oyizo jiga nato jirwaninga nga gwe okujirwaninga nga gwe ng'omu no bashe eyi anagikulaningira soko mbule eyi anagirwaninga bashi yajirwaninga nze nasoma IT ate ekirala kankubulire kati nze sola zimba website watugambe ebirala okitegedde sola zimba website okitegeera zino app zemulaba nga mulaba DJ Elcom kuza lwaki yagina abana kwe downloadinga music kuza tetulina bana basoma IT ababimanyi okuzimba website si kyangu then ekirala engeri y'okusasulamu kozo ino gisasula ino okusasula eri almost Wikipedia bakuwe gundi bagikirize kati the way of payment engeri gyetulina okusasulamu bayinza okusaba visa simanyi nga tetulina nga tumanyi mobile money so bizibu byakulwaninga unless oyera yoyino jiwa omuntu gwe weesiga omwe sente ezayagala Pass news soko tule ku Chameloen yalwadde kika gwasinga otegeera ensonga za Chameloen essaawa eno Chameloen yalwadde tugenda mu elections next year Chameloen yabadde ki what happened Chameloen oba kabadi yalwadde sigo yalwadde ki mbokati amawulire mbusimanyi kabadi oba kaki omanyi bagamba Chameloen musajja yefuula ate nge yabiyimba eke promoter nga balina gye bagenda ne Chameloen tudde Chameloen yatulimba ali mu kabadi oba muganda wange nange mbirabanga gwe boobiraba era naffe amawulire gatutuuseko nga batugamba Chameloen muki mulwadde yabadde mu ddwaliro bamujanjabira wakali mu ddwaliro bamututte kati waka bamugambye mwezi mulamba totambula kati ate baba bagenda ne eke akusika tegeera nange wa eka ngamba bali bagenda mbale ne eke wali wano tubadde naye eke promoter
simanyi I don't know Chameleon oba ali mu kabadi oba byaddala simanyi I don't know pasi tuwa mawula malaga agabadde aga muganda wange Victor Kamenyo Victor Kamenyo n'avaayo n'agamba waayi tosobola kubeera maama omuntu n'ova mu nyumba nga yakasasiro naye nga ekituufu kiri nti ekyebuuzibwa Kamenyo asula wa watuufu Kamenyo wasula baamugobyewo faya agatuwa Kamenyo bw'omulaba ekawaala yabeera wano waggulu wano wabeera ekawaala wagamba mbu simanyi bw'alina ennyumba z'abapangisa neiba woyo mukulu si neiba Kamenyo kiriwo ekiti alina burentozi wano alina nyumba wabapangisa however much nti abadde apangisa awo emmenga ate aluddewo kuba nange nagenda one time twalina katugenda okushootinga awo ku Jacaranda ne tuyita awewe twali naye nga kyavuga ekimotoka ekiri branded by Nick Products ekiriko ebyebizigo ng'abeera awo kuba nawe omukyala yennyinanyini w'ennyumba agamba amazeewo ebbanga nga wasula wabadde renting wabula yasenguse yadduse nga bamubanja kyowe kirige mazima yavuddewo kati era abeera munyonyo essaawa zino apangisiza kati ensonga yabadde ku kasente kwemyenyo wabbe no ensonga yabadde ku sente era buli omu yali apangisiza nodde munyonyo ati kati enzo tulamu n'ogamba ennyumba badde ya mitwalo 55 per month nga bakubanja emyezi 7 ye miliyoni emu emitwalo emeka mitwalo 3 kati ate nga ogenda wali emunyonyo ogenda funira eyakakadde ku myezi 3 nga tebakubanja nakubanja okitegeera nga oli mu myezi gyo oba 5 kiringa basha wali wetubadde ofisi wezibadde nga balidde batubanja eto akatogatta ku sente tusasule ebbanja ate agenze wapya asinga wabadde awo wennyini awo ge mazima sobotongoba sonyiwa pastor togereyo blood togereyo koko waliwo ensonga ya yono mukowa fono Diamond Platinum bwagenda kuwasa ataani omulala waliwo mbu omukyala ali Rwanda awo kana kachala ke Rwanda awo yavudde ku Tanasha ye asalawo East Africa agitabaale actually East Africa yokka ne West Africa agenda kutambulayo West Africa mujja muwulira njagala nnyo okola ebintu Diamond byakola maaso awo ebyo sibe negomba okola ebyo bya Diamond ebyo njagala okukola abatulaba eyo tuna kureflectinga sebe ekifaananyi ekirungi era batulaba ebijja gwonna byagamba bikyamu era sibiwagira sibimukkiriza siwagira bashi genda gula ssaawa eri ate amaladde nagule neeri no gula wantu wamu osalewo giwanike essaawa yaffe kubanga watayino Diamond alina abaana babiri ne Zari no Diamond siwagira kuba bakazi bangi actually first born wa Diamond yamuzala ne Zari first born I think ne second born omusajja inabeera n'omuntu nadda ku Tanasha Donna nadda ku mulala awo kana tali Rwanda si kirungi tunde good example banaye okuba kitegeeza kuba n'abakazi bangi si birungi naye nze byenjagala it's a bad thing ojja kulwala twagambe buli omu alina kyayagala ojja tulwalako tukyakwagala bwotyo yani omukyala Queen Florence ate Vivian Tendo blood webeere tubiwagire ate byenjagala Grouda MC of course gumisiza Fred kwagaza actually nindo katono ono brad wange amazali wage galero kwagaliza amazali bwa kabi muganda wa gumisiza Fred ya gwasinga muzika tugere music kana kayimba ko fire gwangalu kwangalu kali ke kamu kunyimba actually zako bulungi omwaka ogwo 2018 one of the big so actually it was the biggest song in Africa was the pro nimbye nyimbe zako bulungi mwaka gwa 2018 I think somewhere 2018 yeah agabata Jose producer gwo mukuba to bayina pakumai gwo mukuba producer bayina itse zamanye Kampala ezimu kuzamanye mu J Power yeah music atambula bubi badde nzijanti William ba producer music agenza kirira agenza Kampala obuzibu buliwa abantu abekula balida bali abuli bagala okujja buli yes abantu soaga mighty bali kulondoza waba artist corporate never kubera serious because bogamba nti boyogera corporate tulina kuteeka effort ku government okuteeka corporate mu nkola already weri naye teri active
I think team etagamu okola ku nsonga ezo mwe producer mukijjemu I don't know why you make the product I think nawe mwina okuteekayo like your shout ekiriwo kiri nti kyandibadde kyakabiri ng'ebintu ebimu si muntu omu yabikola oba babiri oba basatu because tulina pulezidenti w'abayimbi tulina chairman w'aba producers tulina naye twesiŋŋaana nti omuntu omu yakola buli kimu omuntu walwala kakugeze omuproducer afuna ekizibu okyokunoonya chairman omulini ekizibu noonya bbali tebikola mu kifo ky'okunoonya remix atwala aba producers banoonya bbalamu tunoonya bbalamu why nti tugamba abantu buli omu yandibadde n'obuvunaanyizibwa bwe n'abutuukiriza bulungi naye olw'okuba nti bwe tuli tugamba abakulembeze baffe tebalina maanyi ago ne corporate ekyagaanye that is why tuli awo music tanyuma tawooma so nze music industry egenze ekiriddemu somewhere Alex soko tubulire industry where erieta gwe muko promoters industry erieta kusaidia kati nze ngeri gye ndabamu ebintu sigamba nti ebintu bitambula bulungi atusabe kubanga waliwo essuubi liri mu kuta music essuubi liriwa essuubi liri mu kulongoosa amateeka n'engeri music industry gyerina okulongoosebwamu okulonda okwatagana n'abakulembeze bali mu amendment bagazzeemu gatunulamu bali mu kuddamu gatereeza butwe buli gabadde fake nnyo yaterera muntu yenna abadde mu ndongo wano agawagira I think okuleka bo abasajja bali abatunuunye nnyo ng'ono yali atukulira awumula yani kibuuka babeloni kibuuka nga be balimu nga bagawagira naye nga gazzeeyo bali mu gameni nga butwe bali mu kuddamu gakola ekirala omusajja oliye Jose mbadde mugamba zireti abantu abatamumanyi basoke batufatinga matubuli ku music gwa nti lwaki twayanguwa lwaki mwayanguwa ku producer remix ngali India twali fenna tugende wa Pastor Kayanja ne walala wa Brian White twali fenna lwaki awo mwayanguwa no lwakuba danzi ne mulwawo lwakuba ku gundi ku remix twavuganga buvuzi motoka ne ngera walaba eyange yakulembera n'okulembera Subaru yali BMW ekyadanzi kyabanga kyakutuulawo ate nga si kya kamera so ku danzi gwe yabeerangawo ku danzi naliwo nabanga mu ddwaliro okuva day one nga ndi mu ddwaliro kati nga nze alina ekitabo buli muyimbi yaleetanga essente ez'okuyamba ku danzi nga nze amuwandiika nakolanga ne gunda mita Jeff Small Jeff songwriter yabanga ne Dr. Brain nga tubeerawo cause danzi buli lunaku yakozesanga emitwalo 9 mu ddwaliro okumujjanjaba everyday emitwalo 9 yabanga eryo nno nga lya mmere everyday kati nga mami tulina okumuwa nga ku makya alina okulya emmere ya mitwalo 3 olwo bagimukuba mu bukubi mu lanchi n'ekiro kati nga tubeeraawo ne tulinda nga mami asaba busabye abayimbi bajje bo baali bajja abayimbi bajjanga naye lwaki danzi nze ngamba yayita nemweyo embeera nti wano tetuli organized mu music industry tetuli organized n'omuyimbi yayagalanga okujja nga yagala jje nga kamera weziri you know omuyimbi yandiza asooka n'ayita aba ABS ne mujja ne mugenda mwenna ne mukola ki balabe nti akoze eki abamu bajjanga nga tebagala kamera for example Lydia Jasmine teyajjako na kamera teyajjako na kamera White Bender kubazijukira White Bender yajja n'essimu tebajja na cameras benzijukirako abayimbi abamu
Eddy Kenzo yajja omulundi ddala ogwasooka okutwala gundi mu gundi abasinga bajja omulundi ogwasooka bawini solution erina kuba etya okutereza danzi we bamuteeka erina kuba etya solution right now okutereza danzi waali kubaga kyetaagisa ate mwe mwina okukikola ekyo tugenda kukikola era chairman wa Phoenix yali mu kukirwaninga era nakyo tugenda kukikola abe nga kiwedde yesterday bankubidde waliwo TV station yemu yankubidde essimu ne banga tugenda naye twewunyiza nnyo okuba nga toliiko ne mbaga temwaŋŋambye era muba kuŋŋamba nandigenze naye ndabira mami ndabira ne Ruth nebalekera obubaka ne mbagamba naye ffe tulina programu yaffe nga ffe baproducer cause tuli bangi bwe naakera ku makya ne ŋŋenda nze eno Beats Remix Jajja Pademani ne Kihuwa abalala bajja gamba twakoze ki yes abalala bajja gamba twasosodde ate nga bonna baagala bonna bakeisamu bonna baagala tugende nabo bawani so tuli mu kukitegeka tugende ffenna ejje tukole ekintu nga kya mulembe by the way tulina plan nti amalaalo ge twagala gazimba mu nnyumba yes abeere mu nnyumba baya kyabadde agamba yes katono nnyo kino banaye nkigamba abantu mwenna bali mu ndongewe nti bino ebintu tukola at sometimes tufunamu akasente ate akatiniye tuyige okusevinga akasente ate ekirala bwe tuba ng'oyingiza ng'oli artist oba oli producer obaani tuloze nti waliwo akaseera k'obuzibu kayinza otutuuka anytime kiyamba nnyo kisobola kikola nnyo amakulu ye nga naawe omuntu yenna olina kwoteresa kwotandikako for example ze nkimanyi bwenfuna obuzibu mujja kumpa ssente basha jazirya okitegera mujja zikwa kwa mumanyi yewange wokukido yewomunda bwemwesiga so ate wemanga sana kinateekeza family yange bake nateekesa mukyala wake nateeka abantu wona nokinkosa n'abantu ntanikiddeko so tetuntunanya nnyo ba producer kwene ensonga kuba joza kubulidde ndowooza fa ensonga eyo tufune Remix week ejja Jose Pro na yako me week ejja ba producers ndowooza nga bana tunyumye ku nsonga eyo ndowooza for one hour katono nnyo Jose atu ennyimba ziri abantu bwe bamumanyi nti is a big man musajja wa amaanyi ate ennyimba ziri gatta ku list ya top 10 tulinawo n'abayimbi actually tulinawo omwana ompya alina kayimba alina kayimba ne muto wa General muto wa Munzi Zikije I think wali tulina ne omwana alina kayimba kapya ne gotogede Kamenyo Victor Kamenya kayimba kapya kebayita ani bakai tomukuba something like that tulina omwana oyo wali music wange gwenkozeeko DJ waliwo aseseyaga naigwe myaye music aliwa mwana nyina enyimba ezandeeta nga Omoto olwa Gravity nyina Mbuuza Jostede and Eddy Kenzo remix nyina Maro Embeera zo bye nyina bimala nyina Rodake You See Me oyina kaline Pastor Bugembe Speed yes wabwerere nyina enyimba nyingi nnyo nyingi nnyo waliwo n'abaana mbadde nzijja kutubira nga Jose n'ogenda dijjo yakulya emabega n'atakuba luyimba lwaffe tukusa babayita new generation kayimba bakayita talemererwa n'akakakola kayimba kapya actually I know that song I think tujja kakuba maaso awo tugenda kunyuma ku list eno nga tufune ne bano upcoming bana bato bapya nnyo mu industry Alex tulina nyimba 10 zetufunye over the week twayogedde ku Sonko mbadde musubira nga bwe nagambye Sonko mbadde musubira obeera awo omutadde simanyi ku namba ki naye mbadde musubira Kenzo avayo nchawo bavuddeyo leero gwe munda wa Kenzo ku Monday Alexta yaani abantu bakulaba who is Alexta era bino bya list wabitandika ddi Alexta amanyi abampita Alexta Promotions nze natandikawo brand yeyo tukola digital influence music distribution then top 10 UG countdown efuse ensonga yes kosa Alexta clothing nga tukubanja jumper jumper zijja muganda nejjo za inogenda ne jumper mu wakiri tudde jjo za genda ne jumper emo kuza company zijja kujja yes sir so kati Eddy Kenzo okyali nayo oba wavayo puli waddukayo mu Big Talent okyaliyo mwaddukayo ne bash Kenzo sobola muvaamu kuviira ddala myaka ndoza kuva 2016 paka kati yes lwakuba naye ate kwa oso kyali nnyo
kati ngera omanyi nti wabawo time wotuuka nga tokyasobola beera mu group kubeera n'obuddo webutundu nabirala byokwasaganya so kyekyo kiriwo naye nga musuuza nkyaba mulimu nnyo lwaki mu big talent abasinga bavuddeyo ndoozi erina wakati pia yavaayo abasinga bavaayo n'abalala abasinga bavaayo kuseimu yavaayo nti bavaayo mu bubi kuseimu yangamba nali ne kuseimu nga tumyamu nangamba teyavaa mu bubi yes naye lwaki aba avaayo era naye kuseimu kyeyangamba mbunakula bwe yangamba mutwakula n'okula novaayo ne pia pounds mwena mwakula kati kuseimu yali manager wa pia kati ye bwaddukayo ne pia n'avaayo yes kati olwagazwa ne bafuna brand endala ebakwasaganya kyesitategeera kuseimu yali manager wa pia naye mu kulaba empapula twalaba kenzo ya musayininga ate bwe kibeera kitya bash exactly kyenasoose okwogera nti Chosen Becky yali mu The Hairs naye nga alina manager we nga ne David Tara alina manager we eyo music ntabeeramu just brand abatambulira mu brand eri label Big Talent aliwa ani Becky yasayininga it was on facts tetwagala tuwabye bantu kyali bwe kiti yaliyo yagenda nasooka namuwandiikira akayimba first wuliriza tetuwoggana tetuvuga speed yamwandika enyimba nga lutalo yawandiikira bannaye tuwulirize lutalo yawandiikira Chosen Becky right wuliriza nsumulukale yogera byengenda okwogera yogera yisaawo kakkana nzija lutalo mu kuwandikira Chosen Becky oluyimba nzija nsumulula osuna kale mwayogere byengenda okwogera osokkiriza mu teyali signed tugende kimu ku kimu teyali signed okkiriza teyali signed mu The Hairs Chosen Becky nkujira Wakaliwood mu The Hairs teyali bash okkiriza kyegambye teyali signed pia pounds yali signed Big Talent Chosen Becky teyali signed okikkiriza pia empapula twazirawa yes Chosen Becky one man agreement kusaidia ya Chosen Becky no anti oba toli signed professional era toba toliyo bwe bagamba nti no bayogera nti kati jangu tukole nti jangu nti teyawandikako naye kenyini akyogera teyali mugundi abula yamuyambako buyambi mu kumuwandiikira that was all lutalo yaliyo mu group yaliyo mu The Hairs no yaliyo Chosen Becky tabeerangako mu The Hairs tabeerangako kale kolaba oti tulebe etu kikyangu nnyo olina ennyimba za Chosen Becky awusibe kiri tozirinaawo video kuba video ng'eriko The Hairs ya Chosen Becky oba ng'eriko Big Talent kitegeeza omuntu taliyo tuwe akayimba kamubash Jose bw'okuba olimba terubaamu nti Jose Pro tebakuba mention Chosen Becky oba olimba oli mu The Hairs olwa Chosen Becky oba mu video gye luli bannaye muli olimba oluliko professional taliyo tetubimanyi ebyo omuntu alaba bulani nti Big Talent ku video nti gy'oli nti The Hairs lukuba tulabe lukuba oluyimba tulabe video nti kuliko The Hairs kitegeeza toliyo Zex olimba luliko Firebase gyali bwokoze video bannaye ng'oli mu group sikisokulaga Jose Pro malempa zino taata Mike yino malempa ku top 10 list sebo sagala ondwise teliyo ku same producer wa Bunch Records Eddie Kenzo kati ku same ayina label no yali mu Big Talent era nga pia pounds wala music kuliko Big Talent ne mu ku videos nga manager we anti yali ku same okitegedde ntosoko ya just for the label anti ne Chosen Becky yaliyo Chosen Becky nalimba aliko The Hairs ate yali signed ko yadde wa lutalo sibo kiri yali mu The Hairs teyaliyo kyekiraga waliyo video eriko The Hairs ekyo tukimaze Jose Pro malempa zino tugende basi we kayimba kamwa ka Jose Pro ke yakola so tuwa kayimba ka Jose Pro ke yakola then tukomeo kajeyo bakayise tomukuba mutwe bakuitane Ashley Taker how did you come to do the collab nono mukuru ngaina akajanja kanje wakoze ote naye akajanja sikanji taina kajanja omumanyi omusajja oyo wa munyombo buli time ali mutya taina kajanja ani awandise oluyimba luno fenna wakola party zo nakolezeze wamusasula
okola naye Of course namusasula. Ye mwimbi gwenso okulaba ayogera amazima nti nasasula yasoose Prince munne wono Prince Moze tayogera mazima takiriza nti nasasula takiriza wamuwameka sitebikazo wamu Abisigala management. Milioni meka Million. Zoziri million naye sazogira. kati ogenda kufuna motya ogenda kufuna motya mu okufuna motya tuli mu covid ogenda kicho wanoonya kale okola naye okusasula sente kye okufuna mu ngenda funya mu ku online zange ebintu evolution etambula online etambula are you sure? I'm sure kukana kayimba kajitambuza bulungi nnyo katusubire tuli ku 10 top 10 countdown kwata Alexa akayimba tutandike n'akayimba ku namba 10 nyimba 3 okay so ku namba 10 nateekako kanyama yes according to music rotation the countdown zonna zen following nalabye nga olulimba ludeserving kanyama akani kafefe busi ne pia pounds kanyama yeka yes okay kunamba mwenda nataddeko nantaba yes Gerard Chiwewa namugamba bajja mukwata nga tuli naye somewhere so katolo olimba lwakomyewo kunamba mwenda yes lwakomyewo katera lutambulira ddala cause ebyo byaliwo esage kakomezaawo yes kunamba munana kunamba munana ninako ndi byange fake family katukubezo bash tukomewo sharp okay soko zitemu kunamba musambu tuina kaliwa kunamba musambu Joseph owulira sharp shooter kunamba namba musanvu then namba mukaga ninako nyabo gravito mutuju kunamba namba mukaga so namba 5 ninako love panic vinka yes okay namba 4 ninako spice dana kokonyo featuring Harmonize kokonyo Harmonize kunamba 4 yes okay kali kunamba meka luli kali kunamba meka luli kali kunamba 5 yakoze bulungi ase kunamba 4 okay ya number 3 ninako tugende mu church Daddy Andre tujja kuba naye week ejja Daddy Andre ya limba lwa manyo kakoze bulungi okuvedela mu audio okay so on number 2 I have mundao bitusi number 2 kali kunamba mu last week yes last week kali kunamba 2 kati yeah awada ko enjagala so number 1 ladies and gentlemen njagala jibanjulira nti luva wa musajja ali mawulire sawa zineno number 1 ye Sonko Eddy Kenzo kakati zilindako lwachi Sonko ali kunamba emu twamwina kunamba meka last time yali kunamba 2 yes last week yali kunamba 2 how sure winti like Alexa cause the one top bado tulina kuteka Eddy Kenzo kunamba emu lwachi afolinga kunamba 1 bwento sibwe nkola ebintu byange muganda wange kubanga nange listing yange jenkola mbane na music rotation facts kotambulira okay Jose pro list yete top 10 enyimbe sinzo bera nga zisebe over the week Kenzo ali kunamba emu n'oluyimba ki Sonko eyo list y'omukulu osanga you know yeah ate nze yange esi yebeere yenkomeredde because abantu bangi bakola yes yenkomeredde cause nange wonna ngamba namba emu lulu wanja kugamba ogambye lwa Kenzo nange nja kugamba sweet wakati olwaziza ziyoni yeruyinza okubanga lumukoledde obanga wawulidde munnange akayimba sweet wakati bakakubemu kawulire ninako bakubemu sweet wakati owuli no tugende njagala tugende mpola mpola ninako njagala bakube kali oli kayise namba emu nange bakube namba emu yange owulire naawe ojajinge tetujajiga ku bulungi bwa luyimba request z'abantu soko kajjeyo babadde bakasaba ati like nga bwagambye muweerezeko evidence emu waliwo soose emu gyenjagala omuweereza bagiyita Smile Time Africa
yalutadde ku namba 4 ye muyimbi yekka Munnayuganda gwe basobodde okuweereza mu Africa ku namba 4. Yes. Then waliwo platform endala gyenfule nga bagiyita Africa Music Promotion. Eyo njimanyi yaliko okukwera ku namba 9. Yes, kati Songo yakiridde ddala because nze Kenzo yangamba lyrics zo ngazo zikolera ddala international ensonga lwaki yamikisingamu ebigambo byetutegeera ne bitutategeera. Okay. Yeah, so it's so a big afuninga ku namba 1 because osinzira ku ezo international list zibadde bakola. Yes, kwa mune wane eno kozi nina abasajja bangi n'engeri gye balusabamu abaana olanga amaje mangi. Yes. Kali mu views nga meka kayimba Kenzo right now. Akakayimba kali mitwalo 26 kati. 26. Yes. Mu weeks meka. Mu wiki meka. Mu wiki 2. Wiki 2. Yes. Okay. Tuzaako kayimba ki? Tuzaako kayimba ki ngabo tekenye embezo blood oziwulidde. Tuzaako kayimba ki akayimba kenza oba tugenda kutambulira ku Kano till the ends nga balance n'omwaka guno nze ne management yange twategese oyina ne management. Okay, bagiyita blanks management. Okay, yeah. Tugenda kyogamba yebuzabuzi sijja muveeko swaga boy. So tugafuna busatu nyimba 3 before the end of the year. Yeah, come already kafulu. Okay, era wasasuddeyo mu mimula collabo era gwasasudde omulala awo. Ndalagena bera single. Kati kino kankikubuulire toddanga mukusasula muyimbi kola collabo. Gwe kenjini osobola Jose Pro yanjulira is a good producer emu kwa producer basinza okuba abanene mu Uganda. Tosasulanga muyimbi kukuwa collabo. At least kwata sente ezo oziwe Jose Pro akolera oluyimba. You can it esobola okujja at any time. Okay. Esobola okujja. Akasente omuyimbi asobola okuwa collabo nga takujjako yadde ekikumi. True. Kisinzira engeri gy'oyogedde naye gy'omutomedde. Naye oba ogenda kwata million 2 ozikwata oziwe omuyimbi yenna sigenda yes oziwe Bebe Cool. Oluusi ogenda funa obuzibu butya nti fine asobola zikwata mbale salagereza ku Bebe Cool kati okay yes ye muyimbi wa mukama waffe sina buzibu. Yes. Wange ne Gloria. Yeah, naye kati bw'okwata akasente ako bro n'okawa omuyimbi n'okwata million 3 n'oziwa omuyimbi ne mukola oluyimba ogenda kuba wakaluta oluusi ate olulwe bw'ataba wa mutima mulungi nnyo. Yes, ogenda kuba wakamala otaddemu ssente ate ebiseera ebisinga abayimbi abanene wokola naye oluyimba ayagala oteekemu ne mu video obeera upcoming kati wokwata akasente ko ngaako mukama nga akublessinze ng'ofunye million 4 jangu okole audio nga nnungi. Oba genda okole audio wa producer ina nga nnungi genda okole video nga nnungi akasente akasigaddewo katambuzemu oluyimba lw'ompola mpola. Yes. Oyina ne chance toyina management kyekisinga okuba ekikulu ayina management. Katono nnyo okwongereza ku nsonga eyo ebiseera ebisinga kyo ekintu waliwo ekintu gundi kyeyagamba Sindi kye yali agamba ku Panda ebiseera ebisinga omuyimbi omunene nti bwakuwa kola ebiseera ebisinga ye yawulikika ennyo ebiseera bye ebisinga mola oluyimba naye waliwo nabo abayimbi watuka ekisa nawulira akayimba n'akawuliramu nga wakakoze kasingo wekka n'agamba aka n'akayimba soza engeri gy'okakozeemu katukaddemu n'akakuwa ate era kijja mirundi 2 ku 3 nti olumu akubikka olumu n'aluzaako n'alubikka then tutulabe nga brothers music nga tulabe brothers music kali it fine naye okusaba Sindi ayimbe naye Sindi yagenda mubika mukuba kuka mukuyimba musically lyrically true lyrically waliwo advantages ne disadvantages zibaawo kwa upcoming nga akola oluyimba ne star naye kibeera wano nti advantages ziri wano ono bwakola oluyimba katugeze nga akoze oluyimba ne Eddy Kenzo Musuuza ne bakola video n'alumuwa bwina mga nkuwadde oluyimba tukole ono agenda kumanyibwa ge mazima. Yes, agenda kumanyibwa aina wagenda okumutuusaako naye ekirala kiri wano nti bayinza okuba bakalukola oba n'omuyimbi yenna omuyimbi wataba wa mutima mulungi you know asobola okuzaako oluyimba olulala kati ante ye oluyimba lwabazizzaako of course oli abeera star tolaba Kamiri ngaza ku Leero Kayondo kayimba bakata one week nazzaako akalala. Okay, nga tumaliriza tandikibwa Jose Pro obaka obusemba eri abantu nga tumaliriza no time nga tumaliriza
nga tumaliriza nebaza abannayuganda mwenna okutuwagira yes nawankubadde nga nze tebinnannyumira aba producers engeri bawagirwamu tebinnannyumira ebyaddala nawugwe mugukoze tugukoze naye tebinnannyumira mbuza lwaki newootunula butunuzi kati kankuwa example kinkoze bubi obudde ngenda komawo ne remix tuli week eje tugenda kubaona newowulira abasajja nga bali mukayana katulaba bino ebiteeke ebibaddewo omanyi wadde bakayana nga bagamba kakati omanyi abantu nga abantu bakulembeza towulyako nti banaye kati ba producer ABCD nga boogera abantu abo bannabitone abayimbi ne bannakatemba awo tugenda okujja week ejja nga tumalirize naye nga mwenna mbebaza bali bamanyi nti nkyali Sweden nakomawo wendi studio yaffe weeri eri makindi awo omwali by the way ndi wali omwali Nesi omwali Badi we wali J Power so osobola okunoonyako ku mikutu gyonna Jose Project Power. Yes, Jose Project Power page yange na account management yange yebirunning so bajja kwogera nawe kale your platform Facebook platform and other platforms no ayagala music wange I should take Facebook I should take YouTube I should take Instagram buli wamu kale I should take then batumiddeko mwena abawagizi bange neje muli mwana mu kiti kyamwe kale kozo wana abawagizi obafunye Alex tumalirize tuwasembeyo nyimba za list yeyo right now. Yes, so kati ntumiddeko ku balenzi bange timu Alexta Promotions amanyi ge mundaga manji bebaliza ddala namwe okumpereza omukisa guno n'okubeera nga mwendo osingira ddala waka wange kama omukisa gwekyo kale manya platforms zange Alexta Promotions everywhere kale bampita ground na MC DJ Bash ni fire katini baba time bachali banga abasalama salama restaurant tuwabuza kabasalama restaurant ya feriao mukasubi ya mpya naba 3 links sawa meka eze mukaga 5 mukaga tuli fenechiro kale katuddemu ekyo sawa mukaga ground na MC mutano wa